Omwoleso guno guguddwawo gugendereddwamu okutumbula ebyenfuna n'embeera z'abantu ba wansi era nga gutegekeddwa omwami w'eggombolola ya Mituba 2 Nabweru Omumbejja Mariam Ndagire wakati mu kwagala kulaakulanya abantu b'ekitundu kino. Oweekitiibwa Haji Ahmed Matovu Magandaazi Kaggo omwami w'essaza ly'e Kyaddondo yagugguddewo era asinzidde wano n'akubiriza aboolesa okukola ennyo n'okwongera amaanyi mu kukozesa tekinologiya kibayambeko okutumbula bye bakola n'okutunda. Atunze gomesi mu byayi n'engatto kati oyo ayagala kwongerako buwongezi buyiiya ayongereko n'okunoonyereza ajja ekintu awo ekiri ate ekyayi asobole okyoza mu mazzi gati kikola ki kwongerako buwongezi buki naye singa oyo afuna amukwatako naye yennyini ne yeeyamba n'anoonyereza n'ayongera okunoonyereza kuba kaakati ensi weetuuse essubi simanyi oba beekasubi eyo bakama baffe bakikoze essubi olikuba mu muliro ne litaaka. Ono era akubiriza abantu ba Kabaka okwekuuma ennyo endwadde basobole okuwangaala okusobola okuweereza obwakabaka bwa Buganda. Omumbejja gezaako nga bw'oli muyiiya abantu banogere ngo bayiiza beewale endwadde enkambwe endwadde nnyingi kati ne covid wuyo yakomyewo lwakuba nti si mukambwe nnyo naye era nga aluma. Tukole edduyiro tuyigiriza abantu okukola ebintu nga bino babadde bakola tusobole okubeera nga tukendeeza obutabanguko mu maka. Omwami w'eggombolola ya Mituba 2 Nabweru Omumbejja Mariam Ndagire ategeezezza nti omwoleso guno gugendereddwamu okusembereza abantu b'omutanda obuweereza obulungi n'akatale mu ebyo bye bakola. Ekigendererwa ekikulu eky'omwoleso guno kwe kusembereza abantu ba Beene enkola ezimu ezibakaluubiriza okusanga eyo ebweru w'eggombolola oba oliawo nga waliwo akagendo obanga obudde bubalemesa. Sali Isaac Keith omu ku bakulembeze mu Nansana awanjagidde gavumenti eya wakati okufuba okunoonyeza bannayuganda abalina obukolero obutono akatale kibasobozese okutunda ebyamaguzi byabwe. Ebintu ebisinga olusi eyogerako bwogezi naye nga tutunuulira nti no bano be bantu abeetaaga okulaba nga banenyeza akatale. Tulabye ebintu ebiseera bingi nnyo gavumenti egamba banaye mukole ebintu naye ate teyogera nti akatale twakazudde gundi. Nolwekyo ndowooza baveeyo balage n'abantu nti ebintu by'onookola akatale kajja kuba kano. Abamu ku beetabye mu mwoleso guno beebazizza nnyo omwami wa Kabaka olw'okubalowoozaako okubategekera omwoleso guno gwe bagambye nti gugenda kubayambako okwekulaakulanya. Akati nga tuvudde